Era kyennotusinzaawo waliwo abamu abayimba akagambo kali I will love you everyday. Nja kwagala buli muntu alina bwoyo atayinza kubanga talina gwayagala bannange. Si kyekyo tukayimba munga tekuli bidongo. Let me take you down to my hometown, girl. Every day I dream about a brand new world. You know how I feel. Yes, yeah. What is Zuena? 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 What are you kayimba? Wanji? Sinina kyasuulira wano. Obaga olina ky'ogamba. Wanji? Gw'oyagala kayimba ako. Oyagala kayimba ako. Wanji? Mubeeyo omukyalo omu bw'ati ajja ngamba ekintu abantu kye bagamba. Omupe akakyala kamu bannange Mbarara. Wanji? Gwe kanyini. Kale jangu mulenzi jangu boy jangu kubanga kirabika Mbarara kati ababoyi bali ba power money. Takyali kwekwata naye ngera bwefuna yakana okubuwala kyalibadde kirungi nnyo interesting Mbarara ono. Wanji oyo omulenzi muleke abadde wala nnyo n'atuukiriza muleke omwana muleke. Ono yazadda ono asagala yazadda njagala akole abeerewo. Waneka omukono buli agamba abeerewo. Waneka emikono ebiri gukole botibo bakuyitaani Sahida emyaka emeka? Nze mbadde njagala osooka ombulira emyaka saagala mawulire na bannayuganda. Omanyi bannayuganda batera okugamba oyo Bebe ekkulu musajja mukulu asina n'obwana obuto. Olina emyaka emeka? 21 ayita waliko omukono bw'aba ayita kola botibo. Okay. Akati g'obadde ogamba kayimba ki era ng'oyagala kakolerako ki? Oyagala kabulengane? Sembera wano. Sembe ayagala ki? Bannambarara mumanyi kabulengane kyategeeza? Mumanyi kyategeeza? Oba olina bikola si kyekyo? Oyagala kubikola? Obisobola? Tomu n'amaanyi naawe obisobola? Selekita gyali namwe sibawulira waliwo ayingiddewo naye ono gyali. Bannange wanika omukono buli agamba eyasoose waali. Wanika emikono ebiri buli agamba teka wansi sokojje. Omanyi wanji? Oli agende onasigale adde mwanyenye kakuwadudde akalulubayi. Mwana muwala olabika weetegese ng'omanyi leero waliyo ekinihiro ng'omanyi Bebe ekkulu agenda kujja addemu katono naye nga tannaddamu. Wuliriza wanji? Asembere wano wadino sinategeera kyemu abeere wano oba mumwagala wano ono abeerawo ajje wano maaso wano kale kakati muleese
wano saidi mulina kye musongawo mugamba enkofiira etaala oye ebakubamu kale omukulu ali ku mataala amataala gasonge wano abantu balemesa okulaba enva nga zetoloola banange ate mwe bakyali mwana omuntu ali eno akanyuga ate gwe bakubyemu ebitaala bikube wano we tuli wano seeyo seeri bantu oziba abantu amaaso ate nga twagala balaba ekyetolezebetewanyana akati uliriza sirika bwekye amanya go bakuyitaani Sahida emyaka 21 sikyo Sahida alina okuwangulayo ekintu ku nze sikyekyo Sahida njagala oddemu ozinemu addemu ozinemu omulundi gumugoka muke wansi mukirire wansi mukeko wansi ale Sahida ogenda kuzinamu omulundi gumu katono naye bw'omala ndyoke nkubuuza ekyoyagala ku Bebe Cool sikyekyo muleke Sahida temumubbira bibuuzo akola atya ajjako kano Sahida yimba linnya lye Sahida andi baagala oggyeko kafulaaga kubanga Sahida ebintu byokola biyinza okubanga mu fulaaga biyinza okunafuya fulaaga y'eggwanga ate abantu ne bagamba Bebe Cool Uganda tagiwa kitiibwa naye ate mu ngeri emu oba endala abakyala tubawe ekitiibwa si kyekyo tukkirize tulengerere gye batulengereza si kyekyo tugende maaso Sahida kakati olina okuwangulayo ekintu ku Bebe Cool si kyekyo naye ogenda kusooka ozinemu katono bwenyimiriza yoke kuba ekibuuzo selekta kaddemu akayimba ako Sahida njagala wuliriza yimirira wano Bebe Cool akuyimiridde mu maaso njagala okwate wonna lw'oyagala oggyeko ekirisoma ekyoyagala si kyekyo akwate wayagala ajjewo kyayagala siwulira bannange akwate wayagala ajjewo kyayagala Sahida olina emyaka 21 kwata oyagala twala kyoyagala ku Bebe Cool atwala Bebe oyagala kutwala Bebe Cool yenna mulamba sokonziremu oyagala kutwala Bebe Cool yenna mulamba bulamba toyina kirala kyonna kyoyagala ku Bebe Cool okuva ku ngato ku mpale wakati waggulu galobi toyina tuddemu tumubuuza akwate wayagala mwana muwala kwata wayagala jangu omanye ensobi yange nze namugambye kwata ku kyokola ki ayagala ani naye mwana muwala bwe nkugula sente ondeke ne nkugula
Nyinza kugula mmeka kati ondeke wano. Njagala oyogereze nsobola okusasula kati nkiveeko. Oba nze muwe price oba ye yampa. Mwana goyogera bisoboka. Nze nkuwadde 10 kuba naawe nkwagala. Olabye laavu emitwalo 10 ogala emitwalo 10 gyokka. Lwaki? Kuba naawe nkwagala tosanyusa. Nani wasinaki? TV wasinaki? Naye ate nkwagadde nnyo Zuena wano taliiwo. Ekirungi teyazze kaakati kye ŋŋenda okukola. Omanyi nze Bebe kulu siri muyayaaye. Ate nina omukwano. Olowooza oyinza otya okutereka omukyala omulungi nga toyina mukwano? Emyaka 2 tulimu 2 ne Zuena ntere mulowooza nkikola ntya? Kakati kikino nange kyengenda okukola olw'okuba ondaze omukwano n'onkwatiramu. Omulala yalize naŋŋamba $5,000,000. Kakati kikino naye kyengenda okukola ogamba emitwalo 10 nange ngenda kikubisaamu emirundi 5 gibe emitwalo 5. Era ku ssaawa eno njagala Kirebasoni ompe emitwalo 5 ku ssaawa tuzibale. Omanyi abayimbi bakola ebintu, abantu bakola ebintu ebyekiyaaye. Nze saagala kufera tuzibale mutwalo ku mutwalo. Tuzibale nga bazifuna. Pasente mwana mulenzi singa budde. Pasente mwana okola mulimu ki? Otunga ngoye. Onasobola osobola okutungirayo ku Bebe kulu. Oli serious? Kampuni ye erina erinnya? Melissa Sakida kyokka bwe kityo. Kakati olunaku lwaleero njagala ntongoze burandi y'engoye gye bayita Sakida Mbarara. Njagala ntongoze burandi gye bayita ki? Sakida. Buli muntu yenna Uganda andaba. Aba Radio West TV West Kinihiro ababukidde nsaba tukole ekintu Abannayuganda bakkirize nti twagaliza tetukulembeza Uganda. Njagala promoting ebrandi y'omwana ono. Njagala tumugatte ku bakozi ba fashion bonna abali mu Uganda. Brandi ebagita Sakida. Kati Sakida nina ekintu kye ŋŋenda okugattako. Omulundi gwange oguddako okujja e Mbarara. Omuntu yenna okumpangisa agenda kusooka kuntungira ngoye ze ŋŋenda okuyimbiramu eza Sakida e Mbarara. Eryo etteeka likoze ki? Lidiise. Kakati sooka oleete Kirebasoni. Zireetedde munene ati aleese 5,500. Kati 5,500 emirundi okweza emitwalo 5 ziba mmeka? Ziba emirundi 10. Si kyekyo? Kirebasoni jangu okwate microphone nga bwe tubala. Sembera wano Sakida. Tukwate microphone Sakida. Zino ziri 5,500. Emo 2 3 4 5 6 7 soka ibirina Sakida yangu. Sakida agenze makati. Zibadde mbekezo. Zibadde 7 8 9 10. Sakida mumwobugalo. Kakati tutongozza design esooka mu Mbarara oba mu West gye bayita ki? Buli lw'onaasanga akagoye nga kaliko ekigambo Sakida mukakole ki? Tuwagire ani? Nedda tuwagire Omunnayuganda. Si kyekyo? Sakida sula bulungi Zuena takusanga ku geeti.
naye ate nyamba kintu kimu, bw'otuuka emabega eyo okyuse engoye, oba n'abakozi abalala bazze tebakulabira mu kajaketi kano kubanga nti biyinza okuba bambi temukakuba kakyala kagende kasanyuke zijjakyo.